ensonga ekwatagana n'okuggulawo amasinzizo bukyerangirirwa omukulembeze w'eggwanga buli bantu balina endowooza za njawulo okuva ku ebyo ebyalangirirwa ate n'enkola yennyini ekolebwamu ebintu nayo ya njawulo. Muzaata Sheikh Nuhu ono alina engeri gy'atabukiddemu olukiiko olwa Inter-Religious Council olutaba enzikiriza ezitali zimu n'agamba nti engeri gye bakolamu ebintu byabwe ku kino erabika nga erimu ekiwunjukira. Amasinzizo gawezezza Ssabbiiti ey'okubiri nga gazzeemu okusinza wabula ng'omuwendo gw'abakkiriza gusaliddwako ne gussibwa ku 7 era eno y'engeri abazze okusinza e Masaka bwe babadde mu masinzizo ag'enjawulo. Sheikh Nuhu Muzaata batte asinzidde Masaka mu ggombolola y'Ekimanya Kabonera n'akuba ebituli mu Inter-Religious Council yayise y'abayaaye nga babuzaabuza omukulembeze w'eggwanga ne bassaawo omuwendo ogw'ensanvu. So Inter-Religious Council tubategeeza nti yavunze n'ebyemutera bebanonyolwamu abalabye Pulezidenti bye bamuwadde. Yatugamba nti okubazzaamu amasomero emizikiti n'amakanisa amasinzizo nja kutuula ne bannaddiini aba Inter-Religious Council. Pulezidenti bwe yabadde ayogera yagambye nti okay kakati mujja kusaala 7 mugambe mu abasiraamu toba munaasaala ku Mandi abala basaali ku Tuesday abala enganda abayaaye bano Mukama waffe bamubuzizza. Ye omusumba Ronald Serwadda owa Glorious Church ekijja bwemi agamba nti abalina amakanisa nga manene baleme kukuggirwa ku muwendo gwa 7. Saba gavumenti eky'abantu 7 amasinzizo okubeeramu abantu 7 ekyo kibadde kirowoozo si kituufu. Social distancing omuntu aba alina space nga nnene essinzizo nga lisobola okubeeramu abantu 2-3 nga bakoze social distancing. Ekyo mbadde nsaba gavumenti ekirowoozeeko. Ate ye Ndagire Fred owa Christian Church e Masaka ategeezezza nti bafunye okusoomooza ku baana kuba be bamu kubasooka mu kkanisa nga bakwatirwa ekisa okubafulumya. Abaana abato booluwulidde nti waliyo ebyuma ku ebiri bo ne bajja era tugezaako okubagamba bannange abaana babagambye musigale wa eka kakati eyo ye challenge gye tulina. Ate bo abakristaayo bagamba nti basanga okusoomoozebwa kw'amaanyi okutuuka nga bantu basobye dda mu muwendo ogw'7. Bagoberere mu kyo tuwa omuwendo nti bantu 7 addira agambe nti abantu bonna abagenda mu kasita babanga bamaintaininze distance eya meters 2 abasawo ze bagamba naye abantu 7 tuyinza kugamba kyakiyerubaga Cathedral ebirimu abantu 7 n'eyewaffe eri ey'okusomesa enfunda bwete ebirimu abantu 7. Abamu babagamba obudde tebunnatuuka musooke muddeyo kibadde kibabanyigiriza nnyo abantu 7 batono nnyo. Byamukisa Ronald, Soroti TV, Omunyo.